Kale chaliwa Musonko Muhammad nga bulijjo ndi ku Entebbe Road wano kumpi nga wakaisa mu kitolo ngokirira onatutuka ku airport kumpi wano na UN wano wendi enkuba etonye badde werako nayo side eno olwa amazzi emyala ejijja ya amazzi ne gaberanga gakirira wano jamu akutte wemmotoka nga bwinza okubera ngenda maaso ngolaba mbifana ina ya amazzi gasala mu kkubo mu makkati nga bwinza okugenda maaso berenga ate olaba njagadde nkwe update eno ngenda ku kisaawe Entebbe nkola airport pickups waliwo omuntu gwengenda okubeera nga mpikinga ne tusobeddwa abalina emmotoka enti tuzipakinze ku bayi tosobola kubanga oyitawo ne wano kwali kumpi ddala n'ekisaawe kyaffe eky'Entebbe Entebbe International Airport side zizonna amazzi gasazaako ekkubo emmotoka gagituuka mu makkati ow'emmotoka ento tosobola kuyitawo owa bodaboda abamu bagwamu obo kiraba abalina emmotoka ennene zokera ate bayitawo nga beegendereza nga oyinza okugenda bansi obeera ate nga olengera mubadde mulowooza bwayise mulowooza kaleerwe kyebando yewali amazzi agayingira abantu mu mayumba ebbanda Kasenya and so on naye ne wano ng'otuuka let us assume waliwo abagenyi abayingira mu ggwanga lyaffe erya Uganda basanga embeera efaanaganako nga bweti era waliwo wano agambye nti kale abagenyi bannaamu we bajjira singa basanga embeera ng'efaanana bweti waliwo yali abagamba baseke basanyuke nga bayitawo bali badde basanga embeera efaanana bweti ne bakola ki ne balaba so wano waliwo ennyumba oba z'abaserikale oba z'abakinga obba ng'olaba sayidi eno sayidi eri endala eno emabega wange eno UN bakiggwa United Nations UN era kuliko cameras nnyingi ate no bagaanako kamera era kanveewo wano kuba anytime bandibanga bayinza okunkimako wano UN kikomere kyagguli naye wano jamu akwatiridde emmotoka amazzi gatwala abantu so update egenda maaso wano nze Sonko muno wa boda Sonko esaawa yonna